bakubye. Hello. Baba. Mukunja muganda wange ogamba otya? Bibiri. Ndi stade muganda wange nze password. Password yaliwa. Spark. Oh, msajja wange kasajja kange nkutegedde. Kye kiriwo taata. Kwetoli taata kiwani ki? Ndi stade mwana. Abato bali fiti. Tuli stade muganda wange kulikayo. Abasajja bafangoni ate bakuloopye buloopi. Kyokka bagamba babanda nti tubimale mu ngeri ya kimafiya. Kumbe buli weekend namalanga okuggundamu nga kadduka kafuna reference. Wabakubanga bangi then reference ne ziwera ne bagamba kati bakaba ku kime. Banange buli obwana buloopa bulina reference. Ekitegeeza emisango gyabaddeyo mingi. Bwakoze buli ekisoboka kati ndi mu ddenja y'amaanyi kuba na wano nawo mbalemeredde kati simanyi obusungu oba bagenda kukola kyo baleero kuntuga. Kuba kati ne babadde basuubira nawo era nnemye. Yesebo. Mbaddeyo ssebo gwe maze wiiki mu mirala. Ffe twabitegedde leeti twabitegedde obaggulo. Ate nge simu yali ya bwongo. Gemu ya bwongo nagigaana okujja ku media. Nagigaana okujja baali kale baateekateeka mu budde ebbanga namala wonna nga ndi ku kitanda biki nga bo eno bakuŋŋaanya reference ne ziba mpitirivu. Emisango ne kati nga fayiro osobola nga ozikiza eno oba ofuluma wakafuna bondi eno n'etuuka. Oba ozikiza eya esimami gyagula eya kerementi n'etuuka. Oba omala eya kerementi ofuluma eya pesiti n'ejja. Oba omala eya pesiti eya juliyo n'ejja. Oba omala eya juliyo abakuuma akabala kaliyeni nabo ne batuuka kati so nasooka n'enkigaana nagamba bakopolo musooke mwenna mugusale. Kubanga DPC byamusoberamu nko n'abatwala obuyinza mu kitundu nga bagamba kanaakana ye kaani akasobola kusejja bano bonna bafukamiza bati. Kwegamba fangoni yonna yonna n'ogifukamiza ate gwe omuntu omu. Kati nabo abakulu kyabawa ebibuuzo bingi kati nga balina baagala tegeera maanyi we gava kati ng'ate nakyo era sobola kidisclosinga. Kati ekyokukola kyokka nali nina kubalaga ndi munafu nnyo nno sirina kyendi kyemulaba ku media. Ndi kasajja kanafu nnyo sirina na pulaani sirina na kiddako emiyaayo gyonna n'engigamba mu sirike tewabajja kupo anti baali bazze nga batandikiddewo mutulage gundi emusiba byobyereere biki ne mbaga kati temukomawo tewabajja. Ekitegeeza emiyaayo gyatandika kye bayita free mukunja. Ne mbagamba temubiteekayo kuba kati ebyo byonna byali bigenda kwongera DPC kuzuula amaanyi gavaawa. Kati nali nina kusooka mulaga tetulinaamu yadde n'olulabiraawo era natuuse we mugenzo bitegeerera DPC yaŋŋamba kati ate eri nkulaba oli wa kitalo nnyo. Kati ate nga sibalabye embeera wano nsikuloolinga nga siraba be bagira ne mga papa sirina kyendi just tuba twekyangamuuka awo. So kati mu mbeera eyo twawunzise nga tukolaganye naye bo badde bakiruse nga kinene boyi nga kyabadde kigenda wala nnyo. Okay. Kati kitegeeza essaawa zino eno byawedde mukunja ataseera talina buzibu na fangoni. Anti kati era bulijjo mmanyi ngugulana n'abantu abamafiya naye nze ate sigugulana n'abantu baloopa. Kati kitegeeza abo baavuddemu mu liigi y'abantu be nnina okukuba kati nina kukuba bapalasa abo bayinza oba ye bamafiya abatuufu be njagala okukubamu abo. Oyagala kwegata kukingisa ate olutalo lwabwe ssebo na palaso. Ate nze njamu kubanga ndi independent unity. Ekitegeeza kingisa olutalo alukuwe oyagala gwe abalutwala independent olulwane. Kuba kakati bano ate ndaba nswala n'oswala okuddamu owulira nti tugugulanye n'abafangoni bana nze bulijjo mmanyi nno n'abasajja kumbe bavubuka babambaza abawala babambaza empale. Abafangoni babambaza empale. Kati omusajja ogenda otya n'oluupa nga wookaaba mukunja atukubye
Ebbala gye tutta tukubye embwa nayo yagitwala. Alijjukira ne girlfriend wa Mijagulo nali namukansa ne mubba. Ati obwo bwonna obusungu bubaddewo ate Mijagulo nga mu bantu ate okunnyonnyola nti banaye n'omukazi akasajja kaamunona. Mukazi namugamba obeera otya n'omusajja gwe basobola okubbako embwa n'adduka. Omusajja bajja kujja wano babalumbye omusajja akuleke mu kitanda adduke bakukube dda ku sayidi akakyala n'okatwala. Mukazi n'abitunulamu naye nomugamba bigadde kiri gy'oli gira enamba yange yiiyo ne mpandiika enamba yange y'essimu ku kapapula k'emitwalo 5 ne mugamba kwa. Omukazi wa Mijagulo n'omutwalirawo ku mitwalo 5. Nali ndi awo nga nkubira nga kibanda oli wali ngaawe ndi. Mukunja byonna mbiwulidde naye ekituufu kiri nti kasita oli bulungi muganda wange. Wendi oli ludda waye sipaaka muli biki mugatta biki eyo mwonoona biki. Tewali bye twonoona wala tusesa busesa buli ssaawa kyolina omumanya. Tubino bwana twenoonyeeko password kijambira password eno luli mwandako akavidiyo ke nga tebannansiba musajja password ya emirimu gyo gikola bulungi naye jasi TikTok ekyawo ka internet kali okuzanyamu kati nkunoonyeeko ddi olina bamba ng'ogyeko n'ekyokunnoonya olina oba onangiyo otya oba onannimba ki oba onampolota otya nina kye nnina okubuusaamu kantu kati ni bwe kati gwe emirimu gyo gitambule n'ezo gundi zammwe ze mukola zandibadde zigowinga vairo kuba analysis ziba za kabi jasi obulamu akantu kati ni awo naye banga linkuleddwa kati oli muntu mubi nja funayo budde bwange anti bano baŋŋaanyo nnyo enjaga bano abasawo kati omutwe eva kubeeraawo. Mukunya mbulira nkunoonyeeko ddi oli ludda wa saawa zino ndi wano Mutundwe saawa zino. Mutundwe ndi Makindye ku Kitebe. Twandisetinze tusobola okwesalako ku Kitebe. Kale mukama wange tugenda twogera. Ombuulira obudde then nendaba nga sigatta mu program ne tukwataganamu katono. Kale mukama wange kankudye mu dakika ntono ngenda kuweza ka message. Kale. Oyo Mukunja atasera kwegamba alyewanira namu alyewanidde agambye abo tebakyasobola. Lewa ne Mukunja tebakyasobola naye nze kinyumiddemu ayagala ni palaso ayagala palaso olutalo yamuwa n'oluyimba kye bayita abayimba yamuwa n'oluyimba naye ayagala amukubemu. Kati ensonga eri bweti Mukunja nfanfe wa King Saha